Security alert. Ba foot soldiers mwenna n'abawagizi b'NUP abamanyiddwa ab'olulango ntegeezeddwako mbu waliwo olukwe olw'okubakwata babakube mu makomera nti mubadde mwagala kutaataaganya kulayira. Waliwo abawagizi baffe mu kikuubo ky'engoye e Masaka mwakeeranga ne mutimba ekipande kya pulezidenti mu kikuubo ky'engoye. Gennyina galaga mbu muli ku lisiti era baagala obbayoola mu bwangu. So abavubuka mmwe mwetegule wekiba kisoboka musobola n'okusooka ne mwetegula. Kubanga wano e Masaka wazzenga wabaawo embeera ey'okkwata abantu ne babasibako ebisangosango bye batazza. Era nga nze nali victim ng'omwogezi wa poliisi Twaha Kasirye ye yakulembera ekyokunsibako emisango egyansibisa emirundi ebiri. Bino mbiyinako obukakafu era nawandiika n'ebbaluwa n'enjiwa RPC. Nali nkimanyi nti sijja kufunayo kuyambibwa naye I had to put it on record. Complaint yange n'engissa mu buwandiike n'empa RPC ebbaluwa n'empaako copy regional cell o poliisi n'omuntu wa bulijjo n'empaako regional CID n'empaako ne regional legal ebbaluwa ezo. Ng'omwogezi wa poliisi yennyini ekyewuunyisa obbi wange nasoma naye ekaabukunge muzirimu eseesa abaasomerayo Twaha Kasirye mumumanyi obbi waffe ye yakulembera embeera y'okunsibako emisango era nnyina obujulizi bwonna. N'ebbaluwa nagimuwandiikako n'enjiwa RPC n'abakulu bonna ku region. Kati eno embeera ey'okusibako emisango si mpya. I'm a victim with proof, with evidence. So bwe mpulira ekintu ng'ekyo sisobola kitwala nga kyakuzanyisa nnina kibagamba. Nze yakulembera okunkwasa obbi wange. Nasoma naye ekaabukunge. Yalina ensonga ze endala n'ateekamu ebyobufuzi. Era ensonga ezo abazimanyiiko bangi. Ne bensheyalingidde ku bintu byange eby'enjawulo. N'ebbaluwa yennyini gye nawandiika. Era we wabaawo kyonna ekintuuseeko mu kaseera kano byonna bimanyi. Kubanga n'emirundi gye baasooka okunsiba ebiri yabiinamu omukono ne comments ze yankolangako mu mawulire ne ku mikolo egy'enjawulo kwe twasinkananga. Yalina ensonga ze n'agattamu ebyobufuzi nga waliwo abeeyita ab'opposition abaamuli emabega. I have evidence and I'm challenging you. Bwe mba byenjogera nnimba ompaabire. Kuba ensonga zino narapisa azimanyi. Wadde nali nkimanyi sijja kuyambibwa naye namuwandiikira okukiteeka ku record. So foot soldier wonna wooli weegendereza entambula zo. In fact buno obudde muyingire waka nga bukyali. Temutambula matumbi budde. Bagenda bakwata babasibeko ebisango babakube mu makomera nti mubadde mwagala kutaataaganya kulayira. Baatandise n'okuvuga ekigambo kyatajja kulayira. Kiwulikikiddwako mu bantu ab'enjawulo wano mu kibuga Masaka. Naye njagala obbategeeza tewali foot soldier oba muwagizi w'NUP yakoze statement oba yafulumiza kigambo tajja kulayira. Era kababe bakulembeza abawaggulu e Makerere Kavule tewali yali afulumiza kigambo tajja kulayira. Kati muleme kukozesa mukisa guno kusibirako baana. Abaana be musiba bavubuka bato bwe twali twakava mu kalulu mwatukwata ne musiba abaana abagenda 13. Abamu mwabajjanga mu bibanda bya mupiira kwolwo lwe baalangira waliyo mupiira gwa Arsenal. Abaana mwabajja mu bibanda mu nnyendo
eby'emipiira nga balaba emipiira gyabwe ne babakwata ne babakuba mu kkomera baakava mu makomera kati abantu baakafunamu akalembereza naye kirabika waliwo olukwe olw'okuddamu obbakwata era ekyo tukivumirira so bafoot soldier mwebeereremu ekyo sisobola butakibagamba babatajetinze kati kiri gy'oli okwekennenya entambula zo bano abasajja buli lwe bakwata abantu bo bafuna za allowance era nga balaga nti bali mu kkola naye ng'abantu be bakwata tebaba na misango ku baana be bantwala nabo mu prison tewaali na mwana gwe nali ndabyeko mu active politics nti oba yali foot soldier oba ki nze kkomu nze yalimu ku bantu abali mu active politics ate nga n'akiseesaamu mu bagambye nga n'obukakafu mbuyina so mwebeereremu bagenda bakwata abaana b'omu kikuubo asobola gendako mu kyalo baleme kukwata ku misango gy'otazizza baleme kuvunaana by'otamanyi mubaviire balayire bintu byabwe nze ndi omu ku baakwatibwa ku byessimanyi byessizzanga nako nga n'emisango gye baŋŋamba nagiddiza mu nnyendo ne mu nnyendo saalimu so mwebeereremu kyekindeese olwaleero mbadde ndudde okukola videos naye mbadde sisobola kisirikira kubanga nze mwami Kasirye Twaha omwogezi wa poliisi yakulembera olukwe lw'okunsiba nga yeeyambisa ofiisi ya RPC oli omukadde soono omupya sijja muwaayiriza naye omukadde baamukyusa twakava mu kalulu nalina mu prison amawulire gye gansanga nti bamukyusizza gwe yakolagana naye okunsiba so kyangu nnyo obbasibako emisango gye mutamanyi n'essimu yange paka kati baagiremera ye obwongo bumulimba nti essimu yeeriko obujulizi obumulumika naye ate n'obujulizi bwange mbuyina n'abajulizi mbayina abamanyi buli kimu nga bwe kyatambula kyova olaba erinnya lyo ndyogera nga seesiseemu bwe mba nkuwaayiro nziguleko emisango tusisinkane mu mateeka era RPC namuwandiikira ebbaluwa erimu okwemulugunya kwange buli mukulu ku region e Masaka namuwaako kopi buli department n'alagira RPC meeting n'ebaawo Sero O ye yagikubiriza okuva meeting lwe yabaawo nabasaba ripooti eyava mu meeting ne baŋŋamba ripooti ya office ne simanyi oba office yaleeta okwemulugunya ne mmanya bali mu kunzannya ekyo ne nkimma amazzi kuba nali nkimanyi tebajja kunnyamba ripooti baagiremera kyonna kye bampandiikako sikimanyi naye nga banteekako ebisango ne bansiba emirundi 2 Kasirye Twaha oyo abimanyi obbi wange kyekisinga okunnuma nti Kasirye oli obbi wange okuva eka Bukunge so bafoot soldier nze mbalabudde olidde amawulire ennaku tubalambale President Yoweri Kaguta Museveni alayizibwe naye mu nnaku zino ezisagaddeyo omwami avuddeyo n'akola akatambyako ng'alabula ba foot soldiers nti mwebeereremu nti waliwo olukwe olw'okubanga babayoola babateeke mu kkomera babateekeko ebisangosango jjukira abaana bangi abali mu makomera era nga babateekako emisangosango simanyi drilling biki mbu bingi nnyo bye mulaba nti abasigaddeko kale omuli ebweru nti mwebeereremu mulimu kubanga mugwa mu butego waliwo pulaani ey'okubanga babakwata bagambe nti mubadde ne pulaani ey'okutataganya okwokulayizibwa okwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga ennaku z'omwezi
12 ndowooza ajja kuba nnaku Lwakubiri. So babagambye lugera kuba Lwakubiri oba Mande, babagambye nti mubeere ku alert era lujja kuba nnaku Lwakubiri. So temubeere beegendereza, temugamba nti tebabagambye oba temwategedde. Tojja kuba oli awo tolina ky'omanyi, oli mu bibyo, abasajja bakusaleko bakubuzeewo, ate obonaaba bakulese mu kkooti bagambe nti wali mu pulaani y'okutataganya okulayizibwa kwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Jjukira waliwo okubanja DR forms n'olunaku olwaleero eziremeddwa okuba nga zikola ki ziproducingibwa ku website eya Electoral Commission. So ebyo byonna nti bayinza okwekwasa nga bayinza okukozesa olukujjukujju bakozese okubanja kuno abaana kwe bataddemu amaani okubanga mubanja DR form bagambe nti mwina enteekateeka ey'okuteekawo embeera ey'okulemesa pulezidenti okubanga alayizibwa. So babagambye nti mwebeereremu mulimu okubanga mugwa mu butega. Ate ono yavuddeyo n'agamba nti pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti alekeraawo okubanga alabisa abantu nga batalina kye bamanyi oba kubasuula mu butegotego nti bamugwamu dda era bamutegeera byonna byakola. Museveni totuteeka mu mpakaazo. Byonna by'oyagala okukola bikole. Oba weerayiza, oba obba bantu, oba otta bantu. Mwateekawo ebirwaliro by'erubowa ne musikira okwo triliyoni z'ensimbi ne muzeezibika. Ne mute palamenti muyisa biteeka binyigiriza bannayuganda. Si bwe kiri. Muli mu kugoba bantu mu bizinensi zaabwe nga mwekwasa nti bazikola ku makubu ng'ate mukimanyi eggwanga temuli mirimu. Muli mu kumenya mayumba g'abannayuganda. Si bwe kiri. Mubba amataka, mukoze buli kimu. Byonna mubikole. Oba mugenda kwerayiza, byonna mubikole. Naye point eriwe enkulu, byonna badikiteeta baabikola byogenda okukola naye era baagwa. Bashiri Sudaani myezi 5 nga yakamala okubba akalulu k'abaki banna Sudaani ng'alaze nti abawangulidde na ku 98%. Myezi 5 mukaaga ba Hussein Mubaraka ba Gaddafi. Toyina kyogenda kukola kipya wano n'ebyo ebiteeka by'ofulumya ne banno baabifulumya b'okoppa era baabikola naye era bonna tuboogerera mu ngero baamala ne bagenda. Nze njagala abantu kuteekawo maaso ani agenda okusemba oluvannyuma. Ffe tulinza wali finishing line gwe kola by'oyagala byonna naffe tukola ebyaffe bye twagala. Byonna ogenda bikola naye tosobola kugula mitima gy'abannayuganda. Tosobola. Baakukyawa. Wabba bubbi. Balonda mulala gwe n'owamba buwambi. Ate ekyo bw'oba tokiina kaseera buseera. Kati totuteeka mu mpakaazo. Banti kati muliwa agenda layira. Ebyo byo babikola. Ebyo by'okwerayiza simanyi kukola biki byonna babikola naye bimala ne biggwayo. Akakopo kamala ne kakyuka. Akakopo kamalanga ne kakyuka. Ffe tukola ekyo kye tuteekeddwa okukola. Gwe naawe kola ebibyo byonna gasiya yenna atuuka naggwayo ne batuuka ne bakubuuza ku bibuuzo nga toyina ansa. Ekyo nkikubuulira. Kati ebyo byodda mu midiya wano n'otuma obwana yana mbwanti bujje bweyogeze mwanti kati agenda layira mugenda kukola ki. Ffe tumanyi kye tugenda okukola era ffe tumanyi ekyo okukola. Tewali kye watutuma. Ebyo bye mukubira abaana amasimu azaako ki muzaako ki oyo gasiya. Ffe ebyo byonna mubikola tubalaba naye temusobola kugula mitima gy'abannayuganda, temusobola kufuna mitima gy'abannayuganda gyagenda. Akaseera mpawo kaaga ojja kubeera lugero. Mujja kubeera awo nga mbutufu nga muli mu bulamu nga Museveni taliyo. Ekyo nkikubuulira. Mugenda beera awo nga obulamu butuuke nga Museveni taliyo. Nga talina gyali. Nga bamwogera ku bwogezi mu byayita.
eno ensi tebagyemazaamu gwodduka nodduka emala nekusanga ekyo nkikubuulira time mwattu mwana muwala Benita yalemeddeko agamba nti ne munaavuma ne munaayogera kiti kijja kujjawo the fact nti President Yoweri Kaguta Museveni agenda alayizibwa mbwe ekikulu mugambe kimu kiddako obanga mbe babalindiridde ebbanga nga temwina kiddako. Tuli bangi abakyalina essuubi naye kituufu tukkiriza amazima omukulu agenda kulayira. Okiwulidde? Ebyokuvuma abantu tebikyakola. Ebyo byemuvuma ebivumo twabimanyiira ze togenda kunvuma ntye. Kkiriza mu mutima gwo ogamba omusajja agenda kulayira wejeemu obulogo. Fenna twakkiriza nze nakkiriza kyoganze siri wano koze nakkiriza omusajja agenda kulayira wejeemu omutima ogwo ogugamba buno tajja kulayira agenda kulayira ne bw'onaawemula social media yonna n'ogenda ng'owemula buli ayogera amazima omusajja agenda kulayira gwerinda olabe tetulina kiddako okidde mujakanya ekijja si muntu naye ng'ekijja muntu tewaliyo kigenda kujja nga si muntu. Mulekerawo okwegumya bane twegumiza ekimala omusajja agenda layira basanyufu ne statement ezo ye alemeddeko naye waliwo bwe ndabyeko ng'ayogera ng'agamba nti ebinoozaana bwe bityo please woba ovumavuma Benita yekka ng'omuntu toinkludingamu abanoozaana bonna. Benita ye yayogedde si banoozaana bonna nti baavuddeyo ne bayogera ekigambo ekyo nga wolaba nti omuntu omu aba ayogedde muvumu oyo ayogedde naye muleke kugeneralizinga mbw abanoozaana bwe batyo. Nedda si bwe batyo abanoozaana siri munoozaana by the way njogeddeko bwogezi naye nga si bonna bwe batyo. Awo nga tuvuddewo era nga tweyongerawo n'amawulire ag'enjawulo abingi nnyo be tulina okuba nga tukutuusaako era amawulire mangi nnyo g'olina okuba nga ofuna waneeno ku NCK TV gwetuula otuzikalira nywera buli kiweetaaga okuba nga omanya tujja kuba nga tukikuwa era tujja kuba nga tukituusaako. Ate onagambye nti ebbanga lyalabidde Abannayuganda era lyamanyidde Abannayuganda abamanyiko ekintu kimu mbu Abannayuganda bagezi nnyo mu bintu ebyekisiru era bwe batuuka mu bintu ebyekisiru babeera bagezi nnyo ne basukka. Lwaki ayogedde ensonga eno? Katugende tuwulirize ensonga. Manyi nze ebbanga lyendabidde Bannayuganda mbamanyinko ekintu kimu bu Bannayuganda abasinga bagezi mu byekisiru. Omanyi omuntu okubeera mbuno mugezi mu byekisiru be Bannayuganda abasinga. Waliwo ekibuuzo ekiri kuno nga bagamba mbuno Museveni agenda layira kati Kyagulanyi azzaako ki? Ogwo gwe kubeera muno oli mugezi mu byekisiru. Kyagulanyi gwe weebuuza azzaako ki ali ki? Kyagulanyi alina omwana we omukulu Solomon Kampala asoma engineering ali luddawa mu America. Ogenda sanga muwala we Shalom Namagembe mbwali wano wa hamu akaaba mbwe ensawo zange bazitutte. Ogera musanga omwana we omulala mbwali Saudi akaaba mbu bannange batuyisa bubi eno. Kati gwe yandyebuuzizza gwe nga gwe omusiru neweebuuza Museveni alayidde naye ku byonna ebiteeso bye bagenda oleeta Bannayuganda tuyimiridde wa? Kyagulanyi miliyoni ye Uganda na biliyoni ya mu ssente za Uganda. Ogenda mu dollars miliyoni ye. Kati kugwe naye aliwo anyigirizibwa ennyo akyanoonya capital. Bunoonyeyo capital ngene ntandikawo wali aka business. Wallahi abasiru lwaki abantu abasiru ab'emitwe beegitwe babe basinga e Uganda ate basinga n'okwetunuzaamu kamera. Sijja kugamba be basinga naye be basinga n'okwetunuzaamu kamera mbuno oba onoonya fame oba onoonya ki ne mulimu ebintu by'otasobola kubalaatiramu
nze kyendaba ekinyigiriza Kyagulanyi be bantu abali associated ku ye abali mu makomera eyo yokka yalina naye Kyagulanyi tasobola kufiira mulago bw'obujjanjabi tabulina ali privileged wayagala wonna asobola okutambula ensi yonna nga weeri we tuli continent ng'ali recognized bamumanyi era n'aba privileged talina nsi gy'asobola kusabamu visa ne bagyomumma gwe kati oli luddawa talina bujjanjabi bw'atasobola kwafoodinga talina ssomero ly'atasobola kuteekamu mwana we gw'oli luddawa talina bizinensi gy'asongako lugalo gy'atasobola kukola gw'oli luddawa awo kati ekyo ekibuuzo kikyo gwe nga gwe munnayuganda gwe ordinary gwe ekyo kyebuuze omale okyewe ansa omulabi mulungi omulabi wa NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako oyo gwolaba mu kifaananyi oyo mukulu agaba era nga yeyawangudde akalulu k'ekyambogo university nga guild president oluvannyuma lw'okubanga munange balemesezza okero eyabadde akwatidde NUP ebendera bamulemesezza wonna wonna ng'agezaako okukampeininga era akabonero akalaze nti akalulu kano kayinza obutatambula bulungi nga bwe twabadde tusuubira bwe bityo bwe byatambudde sigala naffe tova